Mituuka mituba 10 bajjajjange okuva e Bukojja awamu n'abalangira n'abambejja abatuuze b'Ekimegeredde wenzaalibwa n'abatuuze mwenna abavuddeyo gye mpangalira Omukama mulungi ekiseera kyonna. Speech yange nnene naye ndajjogerera mu ddakiika ntono nnyo. Kati bakadde bange munansonyiwa kuba omuntu akuze n'entuuka wano nyina benyiizizza bangi ate n'abankoledde ebirungi baki olaba sikkoonyeeko mbeera ya budde naye nga mwenna njagala Mukama mpe ekisa buli yankola ekibi mukooneko beewuunyiza buli yankola ekirungi mukooneko naye nga sinagenda nnyo mu maaso mukkirize olunaku luno lwakujaguza. Nja kusooka kwebaza abo bonna abaabaddewo ne mulaba nga omukolo guno gubeera kino kye guli. Bino byonna bye mulabye wano si maanyi ga Jjuuko, si maanyi ga Mulangira Kateregga oba mukyala we, naye gammwe abantu mutuwadde ssente enkalu, mwatuwadde emmere, era obwedda ndaajana kimu nti naye banaagirya. Ngenza otunulako mu kiyungu nga mugikozeeko omulimu. Mwebale kugabula ng'ate we mugabulula. Bakadde bange, erinnya nze Omulangira Paulo Jjuuko, nze kansala w'omulukaguli omusangibwa eddwaliro. Olw'ekisa kya Mukama ono gwe neebaza olwaleero nze Deputy Mayor. Ebitiibwa nno tebiggwaayo lwakuba nze ayagala osinga okukwata obudde ate nze ssentebe w'amaka gano temukikubira mu ngalo nja kubagoba kasita mumpadde ebirabo. Munzikirize era bantu bano be mulaba wano buli omu mulinako sitole yiye naye sijja kuzinyumya. Onansooka wano bagenda kweyanjula buli aneeyanjula nga mbabulira sitole gye mulinako naye byono biwanvu sijja kubinyumya nnyo. Neyanze omukisa guno erinnya nekyewasoma. Okay. Neje nasomera erinnya nekyewasoma. Okay. Omanyi ndi musomesa bani n'okubuuza ennyo tentegeera ennyo. Erinnya nze Namanda Gloria Nyakaisiki Amanda, ndi mukyala Munyoro, banziika Hoima. Empaako yange Akiiki. Nasomye Bachelors of Science in Education. Nsomesa chemistry, abasoma obusawo mbasomesa n'okubala. Somesa Kijaguzo St. Denis. Ono ngawe omulabye wano mukojjukojju gye twali tusomera baamuwa omulimu n'abanga akola ku reception. Kati bino ebya sitampu bino ebyawaawa nga yabizannya kiri yali ensaawo yakola ne mulaabo. Mukama waffe yeebazibwe. Erinnya eryange nze Matane Nathan nga nze ndi mutuuze w'Ekikyusa. Kikyusa eyo gye nsinziira mu Luweero District. Kaakati nze omulimu obudde buneeno ndi market officer waliwo ssako bagiyita Sawo Zero oba mwali mugiwuliddeko. Ndi marketing officer weyo ku Sawo. Era nasoma social work and social administration bachelors nga twali babiri mu kiraasi noono omwana. Nze nkulagirira. Nzalagirira. Olw'ensonga yalina ebimusumbwa byali bijesobola kwogera n'olw'obudde
olw'obudde nze mbadde musajja mulimu nakola ki nagufuna nga ye alina mwamutuma emirimu mingi akubira akasimu yo sigenda kujja kosi wakatafaayo ng'owaayo n'ebintu nga tamanyi birimu omukubira n'omugamba se unaladdeyo kosi waka kale webale naye nga mbuuzemu ekibuuzo kimu omukuba n'omutta lwakuba musajja mugezi era mwebale nnyo mutendeka tweyanzeege ono Matane Nathan twayingira ffenna Kampala University era kosi gye tubadde tukola tubaddemu abalenzi babiri era we twayise bulungi omukama mulungi ekiseera kyonna erinnya Nalukenge Silivia omuloma eri mu ddiini yaffe ndi muloma nasoma Bachelor Primary Education Sport Science oba okola math ne science awo kyembadde mumusingako oyo eradde basebe eradde bannyabo amanya gange nze Mirembe Debora ndi mukyala Muganda mwebale kutuweerera bannange neddira ŋŋonge abe ŋŋonge hayi nkwatako nsituke siri mwana munne onefujja alina lingi mbadde nsomera Kampala University nga natikiddwa diploma yange mu social work and social administration ndi nandaga-muntu yenna ayagala ndagamuntu nkola mu NERA ate mbadde nyambako gavumenti mu electoral commission mukama abanjagalire ono twayingira lumu naye tumuleseeyo emirimu mingi ati ayongera ku bitabo eyatusookamu nga twamweba coordinator kala ayagala nnyo ebya kiraasi ayagala nnyo obukulembeze abooluganda mukama waffe yeebazibwe erinnya Kabuye Godwin abamu bankazaako kansala ow'amazina nesimbawo nesiitamu naye ndi mumativu nasoma diploma mu journalism bya mawulire byokola ku radio ne TV ebyo byonna bye nasoma era nga saawa zino ndi mukozi wa gavumenti ku Semuto Town Council nga nkola nga driver ate nga bampadde n'obwa enforcement mwebale nnyo takolanga ono ye driver waffe wa Semuto Town Council abooluganda mukama yeebazibwe erinnya lyange nze Silivia Alinitwe ndi musomesa w'olulimi Oluswayiri nsomesa ku Musa High ne Kapeka SS era mpulidde bakama baffe nga babaddewo banange sinafuna mulimu gwa gavumenti so abakulu munange tusaba mutulabirayo ku district mwebale kujja eyanziza asante sana abooluganda mukama yeebazibwe ono mwannyinaze erinnya lyange nze Ssemanda John Kazirwe nze zange nnyingiko naye ngenda tandika ne bachelor's degree in business administration in accounting e Kyambogo University ndi certified public accountant level 2 era nina bachelor's degree mu law ne postgraduate diploma law and international law okuva ku Law Development Center nina diploma mu international relations era ndi currently pursuing a master's degree mu accounting and finance neyanza nyo nayise n'abayivu beereere jambo mbanirizaako mwenna mu Kristo Yesu mwebale kujja mwenna tubaniriza mwebale nnyo okubeerawo kwammwe ku lwaffe amannya agange nze Eria Waneroba nga nze nasoma education obusomesa mu literature English and general paper so bye nsomesa ku secondary level mukama bampeera omukisa
Basebo ne banyabo nsanyusa okubalaba. Amanya n'eddoboozi nze teacher Nowampa Pasco ndyo Munyankole era mwasiiba muta. Nyowe nkashoma Bachelor of Science with Education basically in agriculture. Era hati ndyo musomesa wa Mursa High School Semuto and Kapeka Secondary School. Thank you. Ati ndoza mudolide. Bakadde bange nange ngabe bategeezeza Joko Paulo. Nasomako obusomesa. Namaliriza bachelors ku Kampala University mu social work and social administration. Nenzirayo ekisa kya Mukama. Nensoma certificate mu administrative law. Era nga yusaji kola bwomu. Najikola ne master wange wa science mu P4. Wansa Senkumba Usumani oyo ekyenako ekibaddewo kale abadde mugonvugonvu nga nze atera omulagirira. Era ono Senkumba Usumani abadde ssentebe w'omukolo guno ate nga master wange wa primary. Ati bakadde bange mwenna nja kubalaga ku baticha bange baba bakyaliwo abasomesako mu primary. Mr. Bisirikirwa yansomesako English P4, P5, P6, P7. Mansa Chigundu yansomesese ST kwendya kyokka tusinga obukulu. Mansa Chigundu yansomesese ST kwendya ku Rugugu. Nyina Master Kakoza yansomesa mathematics. Mwesinga ennyo okukozesa. Nembeera ne teacher wange omwami Sewaguma Fred yansomesa ebyensimbi kwentambulira. Bakadde bange bano be basomesa bange aba primary, aba secondary kyannaku nti abasinga baafa. Ate bensanze waggulu bakola ki? Naye nga director waffe ye yali omwami Balamu. Twasomera ku ekiseero ematugaawo. Naye musomesa wange bali baafa mugulumulekwa n'abasikira. Nakwasaganya ebyeki ebya secondary mu nfuna. Bakadde bange abantu bano mbebaza bayimiridde nange Manstori kati yasomesa ate abaana abange. Era bashairoko akazunguzungu ako no Manstori. Afade na kubasale mwana omu paka wana akola ki? Wana amaliriza. Afade ne semiti. Omwana ati abenga mu lujja wayitira ka semiti. Ayika agenda dugala nnyo. Master Bisono yansomesa English. Yakale yajja kyakuba kubamu English naba nga yali mulungi nnyo. Nali singa kumanya science. Ngenda okuvaayo nga nsinga kukola SST na math. Mansa Kakoza yali akuba nnyo. Bakulu bawe ne bajja okumwegattako ate nga bato nnyo. Embooko neeseka. Neebaza nnyo omwami ono yeegatta ne mukyala we Sewo ne bansomesa. Madamu Aisha yali ansomesa Luganda. Lwali lunsumbuwa nnyo naye yansanga mu P5 nanyambako Luganda nemba nga nsobola okusoma amawulire. Mbebaziza nnyo mwebale kujja mwebale kukkiriza okuyitibwa ne mujja ate webali munaye kunnyamba nenkutwalagako ne tugenda osoma administrative law ate nenkulagira bakadde bange obutabalira nnyo budde. Nina abantu bangi ab'okwebaza naye mujja kunsonyiwa abamu nja kubeebaza nnyo. Olunaku mwalumpadde ne mwewaayo obudde ne mujja. Nja kwebaza bakojjange Uncle Tom n'Uncle Mugwanya baba bakyaliwo. Abo tukuze twenkana naye ng'ate be batukuuma. Maama abadde muyiribi ng'akolera Nakasongola Lwanjuki. Taata nga mumanyi abasajja ffe twatonde bakukola ng'akolera Kyangatto. Ng'ewaka babeerawo lwa mukaaga na Sande.
nga tubeera mu bisulo olidde weetuuka tubeera n'abakojjaabo bakojja mbeebaza mwebali kutwagala ate paka kati mukyatwagala nebaza maama Namuddo ono ne maama omulala naye nalabyewo taata yekka naye maama Namuddo bakajja butuusa maama Nakabugo abo bo baatulera era nze nakula mmanyi maama Namuddo yakola ki yanzaala yoyo maama Namuddo oyo beebaza saidi y'aba maama mwebale nnyo mwebalire ddala kutwagala nebaza bajjajja ab'enkima bajjajja Bisaso jajja Mugwanya jajja Bisaso abo babisaso bali babiri abantu abo batwagala bwakusanga muzukulu bebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nzira ku ludda olw'abataata abalangira n'abambejja bataata ne basenga mwebale nnyo bwe navanga ebukojja twalina omukisa nga ebukojja wali kijaguzo wano ate ffe ewabataata wano mu Lugugu bwe twazanga eno emisango nga tusala busazi tuti tetuddukirako eno singa nabadda nakulabye ne bataata bebaza nnyo mwebalire ddala nebaza nnyo taata Jjuuko oyo okukkiriza nanzibulamu amannya ge gombi ye Jjuuko Pawulo nange nze Jjuuko Pawulo obukulembeze ndowooza buva gyali wakabafugaana yakabatwalamu 25 nange nsaba ekisa erinnya ntitwale ate Ssaalongo ate nange Ssaalongo nwana nebaza nnyo bataata bange mwenna nebaza nnyo taata Mavuuma nze nali saagala bya bufuzi ng'era nnyomba nnyo ne mukulu wange yajja ne yeesimbawo n'abakansala b'abavubuka naye ng'agamba tebafuna kati tuba mu kuyombagana byotafuna okola ki obyagaza ki taata Mavuuma oyo ne mwami Ssebunya RDC kya Kasese kati bebateeka mu byobufuzi wembiyingiramu najjanga wavuka kutandikira ku kyalo ne bitandika okunyuma awo tugenda otabula nenge nasangayo Meya Kizito onali Mavuuma yasambanga omupiira ogwajjanga olusi ne gumpitako nga gukoona ku Kizito nga gudda ng'ate guntomera ebyobufuzi ne binnyumira nnyo era akazannyo ako bannaaye mbasaba mundeke nzannyo akazannyo kange buki olungi ate ntambulire mu bigere y'abakadde bange abo bataata ngamba maze nebaza nnyo Meya Kizito najjanga mumanyi nali nsomesa wano nze yali head teacher n'abayizi bange abamu mujja kujjako wano nze yali head teacher wano myaka 7 ng'ebyobufuzi ebyenjigiriza byannyingira naye nsaba Katonda ne gawuni gyeri emesezi girye nazikukanga 10 nenvaawo nnya za kiro naye kati Meya Kizito wakuta ku 8 n'oddako ewaka n'ogenda ne butambula nsaba emese gawuni zigire naye obwongo bwo bukole ki busigalewo sigale nga nsomesa abayizi bange mujje ebyobufuzi bwe bimala okunnyingira ngenda ku kanso yagenda nga kansala w'abavubuka ni musajja mukulu najja nga kansala w'abavubuka kati wentuuka ku kanso Meya Kizito oyo yannonda mbeere omumyuka we ekisanja ekisooka Mukama nannyamba ono ye Aliet namusomesa okuva P3 paka P7 era kiwala kito kiri wano n'omwami ono namusomesa okuva P5 paka P7 n'omukyalo ono namusomesa okuva P3 paka P7 n'omulongo babirye namusomesa okuva P3 nga batambula n'empologoma ono yali abasingako ng'ate bali waggulu w'oli ati ono musawo ono wa media ono ali mukusoma diguli muki ono muprocurement oli asiba nviiri bonna nze yakola ki basomesa nali basomesa maafi ne SST
nebaza mukuru mukabya yansi ono ye yakumbanga buji ama mwedire tata tumulire emyaka bakadde bange nebaza Katonda olwekyo kyeyankozesaako ate mu kusomesa naye era nga nkyasomesa naye kisombadde nkyamwogerako akatonotono omwami oyo abavubuka bwe bamala omunkwasa yampa obwa deputy mayor nankwasa woofiisi n'asooka nzirukako emyezi 3 nga ndekedde ekisunzo ne sitampu nga sirina kyenkola kyemmanyi naye olw'okuba ndi mukkiriza n'okwekwasa Katonda nayinamu benafuula mikwano gyange nembeesiga nebaza nnyo omwami Giso owa Semuto Town Council nebaza nnyo kojjange omwami Alfred Lukwago Ndaali speaker wa Semuto Town Council nebaza nnyo omwami lwakuba obudde bumbuzi obujja musirikale baali bamuyita Namanya abakulu abo saakolanga kintu nga sinnabeebuuzaako era banyamba kisanje ekiwedde nenkitambuza bulungi meya n'asobola okusiima ate nanyongera ne kino naye mwebaza meya gwanfudde kyendi nali mu busomesa wano ng'abayizi bange bammanyi naye nga tawuni tekola ki temmanyi naye ampadde platform ku mukolo ne wabaawo nze njogera lwakuba simusalirawo mukikwata bubi wali yakubira akasolo kakubira ku mukama wange nti koganye kiganye aba ne simusalirawo mukama wange yesalirawo naye mwebaza meya webale nnyo webalire ddala awamu ne maama kuba batuula babiri ne basalawo ekyokukola webale kuteeka mutaata mutima naabanga njagala nnyo era nsaba mubiru bansabire oba oli awo mukama nebaza mukadde wange Nze Mulekwa nabagambye omusomesa wange bwe namala senior 6 yantwala nga tampadde mulimu nantwala ewuwe nenkola emirimu gyonna nakolanga mu dduuka emmotoka bwe yagenda ngo nno nenkwe zigende kuba obulenzi parents nga nze ŋŋenda yayinanga tractor erima mu nnimiro nga nze ŋŋenda nanjigiriza n'emirimu emirala mingi we nagenda okujoyininga university ku Ndejje University yampa enju double room ng'erimu ttooyi erimu ekinaabiro erimu n'ekiyungu nga yabwereere Kawaala nampa entambula nga yabwereere yantwalanga n'enkomyawo Endejje nasomanga ennaku 3 mu wiiki ate nasigala nga akyandabirira nga we navanga ku ssomero nga nyina tuukira ku dduuka era nga kawulira nti wavuddeyo eri nga netonnatuuka abamumanyi nga mukola ki bamukitegeera ekiddako mwebaza wakati mu kusoma ku Ndejje nasomayo emyaka 2 nenemererwa bwe nasomera ku Ndejje nalina muto wange Aida yali asoma obusawo Masuliita taata nga azzeeyo okusoma ebya humid kati sente ne zijja zikola ki ng'ate nze nnyina okunoonya fees taata atuule ebibuuzo ne ngamba taata ono akaddiye omukisa guyinza omuyitako emuleka n'akola ki atambula naye teyanswaza ebibuuzo n'akola ki n'abiyita ate ne mwanyinaze naye n'ayita mwanyinaze yakebera omusaayi ekijaguzaabo taata naye yasoma mukama n'amuyamba ne district nekola ki nemwongerako ku ddaala nze Mulekwa we nalemererwa kyamunyiiza nentandika omukola nti era ku dduuka nenvaayo nentandika ebyange tandika okuguluba n'ensi nenguluba n'ensi mukama nanyamba ama yali agala nnyo mbeere musomesa aleka yampa n'ekikolimo neme kumalako development studies nenzija we najjala nga agenda osoma obusomesa essomero lirino nenkola wano nga bwensoma obusomesa nembumala wakati wano nzizeeyo olwamala okulayira bwe twava nga nva wali okulayira Muzeeyi Mulekwa
yankwata ku mukolo yangamba kimu njagala diguli yange kyankwatako nnyo meya nangamba bino byozzeemu tobimanyi naye omuntu alina okukola ki okumanya ne batuwa piki mu gavumenti yali mpya yandeka naye butalango kayimaye yamuvuga ku boda nadda nenkomawo nenentegalira ku piki nga tanyege oba jangu ontwaleko bandi awo dini wange tannatuuka naye omusigire waali bandi awo dini najja yali asaba okukola intani ku tawuni kanso ngenda okulaba omuntu yennyonnyolako nga binenenene nemugamba tibiri ku basaries nangamba nkuwadde basaries 10 ng'aziwa woofiisi engamba munaye buteyagaliza kibi emu nenjitwala endala nenjiwa mwannyinazo ono endala nenjiwa muwala wa mukyala Mukasa endala nenzigaba mu basomesa abadde basomerayo netutambula ebintu ne binnyumira nensangayo munnange ono nga we mulagiriramu olumu webigaana n'agiramu okusoma ne kutambula buki bulungi era diguli temmenye nnyo kuba taata abadde yamala ng'akasente weekali ng'amafuta we gabula meya Kizito nkuba bukumi ssimu n'aweereza mukadde wange Mukasa bwe mbadde nvanga ku ssomero ng'enjala ennuma nga nkyamako ennakaseke ng'akanyama nkola ki nga nnumako lwe biganye Nathani ng'agattawo wa ku Kampala ono yasooka n'aba mulungi nnyo okunnyamba naye yatuuka ekiseera nga siginisha yange takyagitegeera bulungi okunteera ku attendance kati nensanga obuzibu olusinga enkuba etonnya nkeera 11 Buswahili akeera mu kirasi ssaawa emu ebizibu ne bikola ki ne bitabukamu naye nebaza Katonda nti ediguli nagimala ate wenjimaze ofiisi y'aba ne ya ddiini ne bampa omukisa ne bangamba waliwo koosi eya administrative law jangu ogisome byali byampaka nentandika era ng'asaagirira nensikasika Master Senkumba ne tufuna kampani ne tugenda byatunyumira nnyo amateeka ne tugayitaayitamu ne batuguza obutabaawo ku sipiidi naye nebaza Katonda nti bituyambye ate twayita bulungi twali mu first class twali mu 2 twali 3 ku baana 25 abayitira mu first class era ne mbasuubiza navaayo bampadde n'admission nga ngenda kusoma masters ntandika mu gwa 8 nebaza Katonda bakadde bange kyekyabayisizza munegateko nebaze Katonda olw'ekisa nenzirayo nensoma nga nyina obuvunaanyizibwa obungi nyina obwa ofiisi obummenya meya bwe yampa obwo wakati bummenya nnyo kubanze yabwetikka nebaza famire yange etali ya taata eyajjuuko nyina abaana bembeera nabe waka Shairoko ne Cyrus abo bo mbaganda TV weziwera ssaawa 3 eba yange na mami bo bebake kubenja wabaayo okusoma ati bwe lutuuka olw'okutaano nabo bajingobako kyenkyo olina okugenda okukola ki kati namaliriza naye tebakyaŋŋanya kuba bakikwata nyumira nnyo lesolingi abeerawo ku lw'omukaaga naye oluba ogira oti ng'ajjako dadi kisenge enkyo ogenda kukola ki kusoma waliwo oyo omuto Cyrus yamanya okundabisa waliwo lwesisoma nga twawuliziganyiza nga teri kusoma nalaba nga oluddewo okuva ewaka n'asirika wokomawo okulya ekyemisana nagamba anoonya okugwa naye mbeebaza bagumidde bingi akanyama olusi nga kajja kikeerezi naye mbasuubiza biteredde ebyo bakadde bange mwenna mbeebazizza bwesikoonyeeko kisa kya Katonda naye neebaza kansene ey'ekitiibwa ti buli meeya wampojjako eddusu abantu bano bempeereza nabo bakkiriza nempeereza nabo bakadde bange ndowooza mu kanse ewedde nze abadde addirira asingamu obuto nga newankubadde no mwazzeemu abato baki naye nga nkola ne bajjajja mubaddemu mukyala wange mukyala Namuleme ng'oyo nkola naye nga mulimu jjajja wange onaleko Lutaakome nga nkola naye
mulimu jjajja wange Honorable Segawa oba akyaliwo namanyi okunsumbuwasumbuwamu naye nga twemanyi ajja kugamba naye nemumala nemukola ki nemukwatagana. Nebaza nnyo mukyala wange omumbejja zaalwangu Topista, omumbejja zaalwangu Topista yoli ali wali oyo ku byenfuna yange taffaali ly'amaanyi. Jajja nkwebaza amakati g'abantu bano neyanziza nnyo neyanzeege. Nebaza bakadde bange abandabirira, nebaza bamashayiro angololera webale byonna. Nja kumulaga essaawa yonna ngenda kubayita okwandula, ngenda kumubalaga obulamu bujja kukola ki kutambula. Nebaza n'abaana bange bonna, abaana bange banjagala newankubadde ng'ebyensimbi bibadde bigira ne bigiragiramu olwaka tuition. Olw'obudde nebaza nasomako nabo mu sekendule ne mu primary. Nyina bayizi bannange waliwo omwanyinaze Najjuuko Nabweru, twasoma naye okuva senior 2 paka senior 6. Waliwo ne muganda wange Jangu Wagoba Dani, oyo ye kusoma tebamanyi nti Mugisu, oyo batumanyi tuli balangira. Twasulanga ku kitanda kimu, ebintu tukozesa bimu, naye oyo weri mu bakafeero bamuziika wano awaabwe wewali. Wagoba Dani yonna gy'oli semberako wano mu maaso ne Najjuuko. Nyina mwanyinaze omulala Majo nali ku Exero nga yali ku St. Gerard, gonna gali Kagoma, yatudde awo. Wagoba Dani oyo twatandika ffenna bwe twava mu primary Musanga Ematugga ng'abeera ne taata wange Wasajja. Ne tugenda nesooka ngenda ku Semuto ku Matugga ye n'asooka kkirira wano ku Kidde Semuto. Second term ffenna batukasuka ku Exero ne twesangayo ne tutandika okuyiriba nga twambala engoye ezimu, era ab'Essemuto bwe bakimanyi nti ono taata si yamuzaala, naye abeeri bamanyi mwana wa Kateregga. Bwe twamala okusoma ne tudda wano ne tubeera wano, twali tusomesa ffenna wano nga tusabula. Naddayo kati akola ku Nassa, bwongo bungi, kati akola ku Nassa yansapurayinga ebyo bye mulaba ebyo yabikola omudaala gwe kuli ku Nassa. Ono mwanyinaze ye Najjuuko Gertrude, ono nze saayozanga kwekiseba anga sooza kugolola, ono nga yabimala. Ono ye Nabweru. Mbebaza bano batambudde nange, era oba oyagala okumanya Jjuuko yaani sooka onoonye Wagoba. Oba okumanya Jjuuko yaani sooka onoonye ani Najjuuko. Ebyange n'ebya Dani kizibu kubimanya. Mu byenfuna ne mu properties biwandiiko bye bikola ki ebyawula. Bwe mba nzimba najja asooka okugamba omenya, ate tasobola kuzimba nga situuseewo, kuba mu by'okuzimba akimanyi ndi mukugo mukola ki omusinga. Mbebaza mwebale kujja. Ono muganda wange era yakoze kyamaanyi, ne tugattagatta obwongo. Abayimbi bano be mulabyeko n'abalala temugenda, n'abalala mikwano gyaffe tetwabaguza ensimbi, naye obumu bwe tulina nabo. N'abalala webali abanaalwawo kodde bitalo mujja kumulaba, ababaddewo live band mwagirabye, abanaalwawo Kobeti Mpologomajja n'abaki. Womba mukyala wakunnawandagala manye nti abayimbi bakyaliwo bangi. Mbebaza yabadde alina bayagala okundeetera ne mugamba tulinawo abaana abatawo bayinza okuleeta embeera embi, naye webale nnyo, webalire ddala. Mweddireyo nyina obbi omulala ono Muzeeyi Ssentongo akuba ali ku kamera, yakola ku Bukedde TV, yakola amawulire ago ge mulaba gonna ago.
agataliiko nfoofu naye si yabayogera oba yaba yakoze eki yagakutte. Oyo muganda wange ampulira nnyo nkuba bukubi simu aleeta misinde era yansuubiza omukolo guno bukedde sipaaka NTV TV ezo ezikolaganira waki awamu bigenda kukola ki kubaako. Yali mulalu nnyo naye neebuuza bukedde engeri gye yamukwatamu omubaliro n'emutwala. Mukkirize diini yasindisa obubaka bw'abadde wakuba wano naye abadde alina bajja nabo n'abateeka ku takisi n'addayo nga bamukubidde omwana we muki mubadde naye obubaka bwe n'abuyisa muno gwe bakola nabo bya luzungu. Somako 2 ndabye ogupapula gunene nnyo eno sisipiikidde yogerako butono Pitemuzeeyimulekwa oyo mwagala nnyo weva ono nga tayogeddeeko eno diguli yiye ne mukadde wange meeya kyono we yankubiriza ate oli singa teyanzikiriza sandizeyo kukola ki kusoma soma mu bufunze bitono bya luzungu. Muzeeyi ajje ate maama ajje ayisewo obugambwe obutono speech nziggalewo abantu bagende mu kudigida beemusi ogwamu endowooza guwedde wetumala bagandi bajje speech ziggalwewo tuyite tusale keeki bamaama b'abaana bataata b'abaana bajjajja baabwe baganda baabwe abaana baffe n'abazzukulu abali wano sakisa okubalaba naye nga sinagenda wala erinnya lye bampa eryobwa ssentebe sikola nzekka. Nja kusaba baganda bange bannyinaze bawala baffe betukola nabo wakiri beeyanjule buli omu ne constituency ye baddeyo ndyoke ntuuse obubaka neyanza neyanzeege. Tusanyusonye bala babaseeka nnyabo amanya ya Mukyala Mpiima manzi kansala omulonde owa wano wennyini we muli akala amatendo akavaako ebirabwako abo mulaba Mukama mulungi erinnya lyange nze Nalongo Brenda Sebugwawo ndi kansala omukyala ow'omuluka gwa Lule. Congratulations. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya lyange nze Lutaya Jamiru kankiikira omuluka gwa Transformer Ward. Erinnya lyange nze Nakinyi Florence Sebulime kansala omukyala wa Katale Ward B, Minister wa Production in Central Town Council. Juko, congratulations. Sebo Murangira, congratulations. Mfakome Frederick. Baffe abali wano abajaguza abaana baffe, congratulations. Bannange ddala mukikoze mukulika empewo y'enkya. Waliwo nakubiranga Mulangira ne mugawo oli ludda wanga mpulira amanyo gatunga kyalaani nzizigiti nakafa ku piki kati webale nnyo webaliri ddala. Njagala okutwala omukisa guno bassebo ne bannyabo okwebaza buli ssekinoomu atadde omukono ku Mulangira Juuko, atadde omukono ku baana baffe bali bonna, ate mwebale kwagalana. Netiwaka gye muzimbye tekoma wano ku graduation. Juuko ebyangu obimanyi olumu bikalubamu, era nsabira buli muntu aleme kundabako nga nnyiize wadde mala gatunula nti naye aleme kundabako nga nnyiize. Naye Juuko yamanyi bwewabaawo ekitabuse atunulira butunulizi liikyo naga kati bino bitabuse neyeseetinga. Nkwebaza webale butatuswaza.
webale kutufuula b'amaanyi. Mukulu mulekwa omusajja atusasudde. Omusajja atusasudde akoze ki? Asasudde. Banange buli muntu ali wano nina wakaforce endala gye tukola nayo. Nebaza ba honorable councillors bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutukkiririzaamu ne mutuwawo ne gaapu Juuko n'agenda ku ssomero. Sapooti yonna gye mutuwa lwa kitundu kyaffe. Njagala okubanjulira wakaforce ya Ssemuto gye tukola nayo. Abaliwa abakozi musigaddewo bameka. Kale ebintu ebimu bye musomye nnyini byali wano. Njagala wakaforce ya Ssemuto manyi basaasaanye, ate n'engeri y'okubeera nti nno obudde bwa wiikendi abamu bava wala, naye at least mugambe ku bantu kubanga mubadde mulaba Juuko ng'agenda okusoma ne mukuba